Kugira mbulira nze. Nsomesezza emyaka 10 nsomesa Kaabyuma. Likodi yange bw'oba ogitunula ku ntandikwa buli lunaku Omuwala ow'emyaka 14 gyokka mu ssomero lya St Jude Primary School e Malanga yalumiriza omusomesa w'Embogga Clement bwe yamwekakaatikako mu mwezi ogw'omusanvu ogw'omwaka guno oluvannyuma lw'okumutwala ku kyesuubo. Okusinziira ku mwana byayogera, omusomesa ono yamusobyako mukyala we bwe yali agenze mu nnimiro era oluvannyuma yakagulira ekyemisana. Mu kiseera kino omwana ono yali asoma ekibiina ekyokutaano era yafuna olubuto. Ati bategeera otya nti ofa olina olubuto? Nange bangamba kusoma. Ssentebe w'eggombolola y'e Malanga mu Mityana Ssalongo Mmande Buwembo yakutta omusomesa n'amutwala ku poliisi ate n'akwata ne kitaawe w'omuwala ng'amulanga kubikkirira musango ng'ayagala okufuna ensimbi. Abazadde abamu balowooleza nti omwana waba afunye obuzibu nga buno bafune ssente era ne kitaawe w'omwana ono ali mu kkomera olw'ensimbi ze yabadde asaba. Mwala namukwasa jjajjaawe nga mwana muto yamusaba nga nonyina kumpi alina atera namuzaala mumukwasa jjajjaawe n'abeere wa jjajjaawe we yakulira. Bw'akulidde n'atandika okusoma n'amuweerera nga yasitula 10 kyange wadde n'eki. Abazadde batabuse ne bagamba nga bwe baludde nga bafuna amawulire agakwata ku musomesa ono nga wadde beekubira enduulu mu bakulembeze essomero teririnaako kye lyakola. Kikolwa kibi nnyo era tukivumirira. Ekyokufunyisa omwana olubuto tusaba gavumenti eggyeyo amateeka olw'ensonga eyo naye ng'abazadde kituuma nnyo. Okuganza omwana w'essomero kubanga omusomesa obeera muzadde n'olwekyo omuzadde ate budda ku baana bw'osomesa ekikolwa ekyo nkivumirira ddala. Poliisi yatandise dde okunoonyereza ku nsonga eno.